bwe bakuyola olina okuyiga. Nti ekyo si kifo kya formal business. Era ntegeeza abatembeyi kati ng'olina akasente konogayo planinga okuyingira wali ekizimbe. Deka kulooza n'omwaka ogujja ogenda kubeera mutembeyi. Obutembeyi bumenya amateeka mu nsi yonna, si mu Uganda mokka. Wabula mu Uganda tuli mu ggulu lya ku nsi. Nti osobola okutembeya paka ng'olina abazzukulu. Nkiddemu wali abatembeyi abakadde yatembeyanga ng'alinanga 15 n'ayambuka bw'atyo n'azaala abaana balina n'eziddiguli. Eriyo emirimu egitukwata mu Uganda ne gubanga omuzimu. Ne bamumupangira bizinesi musanga afulumye. Dayimoni emututa okutembeeya. Ebintu bwe biba bitandika biba birungi. Na kino kiyige. Naye bwe birwawo ennyo ne bikulwako, awo bifuukira dayimoni.